Olutalo lw'ebyenfuna wakati wa Uganda ne Kenya terutandise na kya Kenya kuwera Kasooli ave Uganda nga yeekwasa nti aba yawumba era ng'aviirako ne bannakenya okulwala endwadde omuli ne kansa. Kenya ezzeewera eby'amaguzi bya Uganda omuli amagi, amata, ebikajjo n'ebirala. Kino kijja ababaka ba Uganda mu mbeera ne basaba gavumenti ya Uganda nayo okwesasuza eggwanga erya Kenya ng'ewera eby'amaguzi ebiva e Kenya omuli omuceere, emicungwa, emiyembe, karoti n'ebirala. Maize have started germinating because we don't have a warehouse. And the maize, honorable colleagues, the trucks which had already reached Nairobi, they were forced back to Busia. And these farmers, they have loans. They pick these loans, and these traders pick loans from banks. The fertilizers we use come from Kenya. The acaricides we use are from Kenya. Now that they've blocked our maize, I'm wondering how we shall still continue having their seed used in our soils or in our land. Uganda government should, with immediate effect, ban the imports of Kenya agriculture products like Irish potato from Kericho, carrots, ahero, rice, and mangoes because they use more toxic fertilizers than Uganda. But again, I want to ask, when will Uganda reciprocate? Why always being beaten? We turn the other cheek. They beat us, we turn the other cheek. Where are people going to get money? Abakulembeze b'amawanga ga East Africa omuli Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Tanzania ne South Sudan baze bateeka emikono ku ndagaano omuli n'ez'ebyobusuubuzi ezikkiriza ebyamaguzi ebikolebwa mu mawanga gano okutundibwa awatali bukwakkulizo. Wabula enfunda eziwera endagaano zino zize zityoboolebwa ekiviiriddeko ababaka okwebuuza omugaso gw'omukago guno. This is not about quality control, Right Honourable Speaker. It is about protectionism. And if we don't make the necessary noise, Right Honourable Speaker, I don't see Uganda benefiting from the East African community. Papers alone have not solved the problems. We are still suffering, despite the fact that we have appended our signatures on so many conventions. We still continue suffering. So we need to sit and remind those who are not respecting the conventions that abantu balimye ebintu byabwe bagala kubitwala Kenya kubitunda Kenya n'Uganda. Okirabika nti omukwano gwa East African community gukyali muzibu. African community tebikyakola kulensonga buli president ajjako omupya okubeera chairman wa East African community asasula Uganda bubi. Kagamba bwe yajja n'agalawo border. Uhuru wunaze aganje Kasooli waffe ogenda. Newe tuggalawo amafuta atege tukozesa gana ayitawa wano. Kubanga ojja kugamba nti tugenda kuggalawo olwa Kasooli olw'ebirime bakugambye nti okay tuggalirewo ddala olabe gy'oyisa amafuta ago. Kenya yesinga okugula ebyamaguzi ebiva e Uganda nga mu 2018 yagula ebyamaguzi bya Uganda bya buwumbi 2 mu obukadde 100 n'eddirirwa eggwanga erya South Sudan n'akawumbi kamu mu obukadde 2. Ng'olutalo lw'ebyenfuna lukyagenda maaso wakati wa Uganda n'eggwanga erya Kenya ate nga n'ensalo ya Uganda ne Rwanda ekyali nsibe. Ssabaminisita wa Uganda ayitiddwa olunaku olw'enkya okujja annyonnyola Palamenti ki Uganda kyegenda okuzzaako mu mbeera eno. Habad Ziwa NTV Akawungeezi.